Landlord yatuwa notice mu nnaku mbale awo ng'omwaka guggwako awo zaali around 28 naye ng'ate notice eyo egamba effectively nga leero singa 7 effectively leero so ng'ate baba tebatuwadde ebbanga oba oli awo lyetegereza ng'ate omuntu abadde asasula emitwalo 7 n'olaba nti azze ku miliyoni 2 it's quite unfair. Twagenze okubeera ntukinoonyereza nga waliwo bannabyabufuzi abeerimbise emabega mu bbulooka omu batwale ekifo kino kubanga bagenze okulaba nga omuntu ayita ku Gayaza Road sinalene bannungi naddala naye tubalabula nti bayina ssente, they have the bags, we have the people. Awo nyini wembulize ekibuzo Landlord yabagambye effectively leero mulina okuba nga muva mu nnyumba ye. Yes, effectively leero tulina okubeera nga tuva mu nnyumba ye era tukwataganye ne babbulooka abasingayo kubeera nti bategeera omulimu gw'okunoonya amayumba mu Kawempe North batufunire ennyumba eri mu bajeti yaffe ennungi ate eweesa ekifaananyi ky'omubaka obulungi ate n'ekirala tugenda kufuna kubanga kositi ye ne badde yansamu naye twagala okubeera ntunoonyeza mu mitwalo 4 naye nga ofiisi erabikako then sente zino endala zino emitwalo 3 tugakozesa okulaba nti empoweringa bamaama nga tubawa segibox okulaba nti beekulaakulanya. Awo nyi Landlord abawa nsonga ki lwaki abagamba ayongeza ssente okutuuka ku miliyoni 2? Well, Landlord ensonga gy'atuwa eri emu nti oboolyawo simama property rates zirinnye oboolyawo naye bino byonna byakwekwasa kubanga kati ffe experience gye tulina mu byobufuzi tukimanyi nti naddala towards elections guno omwaka gwe tulimu gwa muliro vaawo mpitewo so oli akola ekisoboka kyonna okulaba nti akukyayisa abantu ate nga bakimanyi bulungi nnyo nga bwe nkugambye nti we have the people, they have the money. Kati kibazibuwalira okulaba nti bakonvisinga abantu bano okulaba nti badda kuki badda ku saidi yaabwe bagezaako okulaba nti bateekawo malisi yenna ebaatugobye naye tubategeeza kubanga akakazanyo tekasoose kati Honorable Segirinya baamugobako mu nju nga nominations za nkya naye ng'era abaakola ekyo twamala ne tubawangula. As long as Honorable Segirinya is still alive, as long as I'm still alive, Honorable Segirinya will shine. Era kyovola waliwo eŋŋombo yaffe gye tutandise ey'okulaba nti tugamba nti Kawempe ku ntikko neera. Mr. Update akomawo ddi ku internet. Mr. Update akola ati waliwo kye tugenda okulangirira mu maaso awo nga kyo kigenda kuba muliro tekibangawo mu Kawempe North. Kubanga nabategeezaako emabega nti waliwo edduwa egenda okubaawo mu Kawempe North. Eyo yo bannabyabufuzi ne bagirinnyamu eggendo. Kuno omwezi gwennyini watugamba bagenda kukola weddu wange ennaku z'omwezi 17. Era n'amasuuti gano g'olaba mbadde nva ku headquarter. Nasoose wano ku poliisi y'e Kawempe tufune clearance esembayo naye buli obwedda buli wentuuko konkona offices nga bagamba you man wait